Si yonna essira kati lyateekebwa ku kutumbula buyiiya, tekinologiya ne ssayansi. Gavumenti ya kuno nayo yasalawo okulaba nga tekinologiya ne ssayansi eyongera okubiteekamu ensimbi okufunira abavubuka emirimu n'okutumbula enkulaakulana. Olunaku olwaleero ababaka ba Palamenti nga bayita mu kakiiko ka Palamenti akavunaanyizibwa ku tekinologiya, ssayansi, ebyempuliziganya n'okulungamya eggwanga nga bakulembeddwamu ssentebe omubaka wa Okwaniya Kawunte mu disitulikiti ya Okwaniya, Tone Ayo, batuuseko ku ttendekero lya gavumenti erya tekinologiya e Nakawa okulambula embeera bweri. Akulira olukiiko oluddukanya ettendekero lino Ddiini Munene bano lubakubyeko amaaso n'atandikirawo okuttotola ebibasoomooza omuli ebizimbe ebikadde ebinaatera okubagwira. As you can see, the structures here are fairly old. We need better infrastructure setup. Munene agamba nti wadde nga gavumenti etunuulidde nnyo okutumbula tekinologiya n'obuyiiya, wabula ensimbi ezibaweebwa zikyali ntono nnyo. Secondly, we need newer equipment that can keep up to breast with the new technologies. We have equipment but which is fairly old. As you would imagine, it will not be able to achieve the dreams that we have and aspirations. So those are some of the challenges that we have addressed. Ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku tekinologiya, ssayansi, ebyempuliziganya n'okulungamya eggwanga, Tone Ayo, bino lumugudde mu matu n'awera okulaba nga bano bongera ku ssente ezibaweebwa kubanga ettendekero lino lyandibadde wala nnyo mu buyiiya ne tekinologiya, wabula ebbula ly'ensimbi n'obutayambibwako gavumenti kye kibasibye emabega. One of the key flagship project of the Institute, which is on augmentative and virtual reality project of trying to put the simulation of the real situation when you are not practically doing something for training and learning. I think this is one great innovation by the Institute in order to make people not only to do learning theoretically, but to put